Tukyali awa Hamfrey Mayanja era ng'olwezi abadde omu ku pato ku Mayanja family abadde muganda Mayanja family. Maama atutegeezezza nti abadde mu Mugalanda era n'atugamba nti ekyenjawulo ekimubaddeko kibadde nti abadde mwana Mugalanda. Ffenna tukimanyi omwana Omugalanda mu pato Omugulanda mu family akulenda aba first born yaba akumaakuma banne, kitegeeza abeera n'obuvunaanyizibwa okubeera taata at the same time okubeera maama. Naye olunaku olwaleero Mukama asazeewo n'aba nti amujjulula. Maama ategeezezza nti abatulinze n'obulwadde obwa kansa muwedde bulungi okuva mu ddoboozi lya maama. Njagala twogereko Mutabani muganda wange nga kitalo kimanyi kyekitegeeza okubeerwako omuzadde kwegya emyaka, naye embeera eno yakusanzeewa. Embeera eno egy'ekiro mwanyi David yabadde azze, so nabadde ne anko wange Palaso nga tukyakala kiro kyonna paka ku makya paka saa 12. So ne tuddayo ewaka ku saa 12 tugamba leero omuntu yeebakeko nga tuplanise tugenda kubaka olunaku lwonna kubanga twakoye ekataba tutuuke ewaka ate ne batutusaka mawulire nti Daddy Hamfrey agenze. Era yadde shock. It was a really big shock. I mean, you didn't expect it. It was just a shock. Mwana namba 2. Muli bana bameka? Muli abaana 7. Mwena muli wamu? Tuli wamu tukwata. Mwemanyi? Twemanyi bulungi. Mumbeera eno olowooza banno bato ne bakulu enzambe wa bubaka ki? Era obubaka busobola kubeera strong tebalina kyakukola. There's no choice. Yes, kiruma but tulina obeera abagumu. Baganda betugerako bali mu myaka emeka era basoma? Basoma. Omukulu wange asooka muwala ali ku campus Makerere, nze ne mundako ze nakamaliza senior 6. Then nawawa ali mu P6, then wawa akyali mu P5 awo, then wawo asomera ebweru ali asomera nnyo bweru. So tuli awo mu same age set twekanakana. Tuli obulamu bwa muzeeyi bwabadde nabwe Ewaka bamumanyi ng'omusajja omukambwe era we yayamukira Chameleon bwe yasiramukirawo. Wabadde awangaala naye abadde mu kika ki Ewaka family wise? So maybe so kamba he's a real person. Like takweka kya feeling. Bwaba kimu kimunyiziza agambirawo straightforward. Bw'kiba kimusanyusiza era takweka like he's a real person. That's all life. So kimukira. Akasera we yalwaye ali mu waggwa. Manje? Akasera we yalwaye atali mu Uganda. Wali naye ebiseera ebyo ani bwe yali naye yabeeranga yalina gwe yali abeera naye I think mukyala we bweru. So yamubeerangako kamujjanjaba. I think kuva last year mu June, either June or August, nenga kuva last year paka sawa zino saludde ali awo mu lubuto oba gallbladder cancer salutegala bulungi but gallbladder cancer wa mu lubuto okubiri. Kale kitalo nnyo muzeeyi katondekawo Kwadibide wadaze saladi neza kuna kompayas kumanya Palaso. So ekiro kyonna otabadde ne David ki. So kwokera ku macha nati laba batubikira ku saa 12 ez'okumakya ati era later Ewaka was not expected because we thought it was going to happen to this. But it happened. Abadde owangalira When like in Uganda, kisasa. Wasembye okwogera ne taatawo bigambo ki? Well, I saw him on Tuesday. Tutegedde nnyo nga bomanyi that he was sick today. Ate yadde ali mu pains, so sometimes that tumugenda naye kyasoose okukwatako remember mwenazze omukyalira yadde ku kitanda. So naleese omukono mubongako nagamba eno sobola kubonga but I would try. That's what stuck to me that day era up to now kyekiplay.
That was like sobola kubonga but I will try. Era nayita omukono nawe tugeza kubonga nyingi olaba yiso. Kikyogenda singa omwana esingako nga tumaliriza. I think he's real, like he's real. He was real. He's pissed with you, he's angry with you, akukambira with you, he's proud of you, akukambira, like he's a real person that we had seen. Kale tweyanziza nnyo tutera tukyali wano eno ekigo